Katonda gye boogera nga bali kweka. Wano tugenda kuyingira mu kubala. Erinnya Adam lisooka n'ennyukuta naye ngenda kusomesako ku alfabeti y'Oluhibulu. Ngenda kusomesako ku alfabeti y'Oluhibulu ekuyambe. Kati njagala tugende ennyukuta esooka mu Luhibulu bagiyita alif. Otegedde? Ebanga X. Eyo yennyukuta esooka. Ennyukuta ey'okubiri mu Luhibulu bet. Okitegedde? Ennyukuta ey'okusatu mu Luhibulu gimel. Mwava gimeiro. Ebyo byammwe. Ennyukuta ey'okuna mu Luhibulu dalet. Wandi nyambe nompandikirawo ne amannya ago. Eno alif. Eno bet. Eno gimel. Eno dalet. Ontegedde bulungi? Ennyukuta ey'okutaano wano wenkugambye bagiyita he. He. Ebanga eni entono. Naye nga wano tekakwata. Bagiyita hey. Hey. Ennyukuta eno jjukira nkugambye eno yesooka, eno yakumeka, yakutaano. Ennyukuta ey'omukaaga bagiyita vav kati. Vav kati. Kati be kati. Ennyukuta ey'omusanvu ogitegedde bagiyita zain. Zain, ain, again. Kitegeeza kati tugenda kudda mu tudda Eden. Ondese. Kati njagala mpazi ono Hakim. Eggulu lino eryokusatu. She Hakim. Mwe muli Eden. Eden liba ggulu. Njagala oneetegereze kati ngenda kukubira akantu kano katereeze. Eno wansi yensi. Eno tulina eggulu, tulina eggulu, tulina eggulu. Nkugambye eggulu lino erisooka nagambye baliyita leero yigako Shamain. Eggulu lino eryo eggulu eryokubiri. Kati dinako. Dino eggulu baliyita batya ddyo mu Luhibulu. Erisooka dino Shamain. Ase no bagiyita batya. Barashid bala Elohim et Hashamain. Okawulidde Hashamain. Okategedde. Yayiga naawe. Kati kano Shamain vaet alet. Shamain leero kayize heaven. Kati kitegeeza mangi. Mu ntandikwa nga Katonda bwe yakola amagulu mangi. Bwe bagamba Hashamain wano nkugambye erisooka ano liri Hashamain kitegeeza amagulu heavens. Naye wano tuli kulimu erisooka baliyita Shamain. Eryokubiri Rakia. Eryokusatu lino lyenjagala Eden gye yali She Hakim. Ontegedde bulungi? Kati eno Eden gye yali She Hakim. Kati njagala tuyitege otegedde n'ensi nkugambye yali njereere. Ontegedde bulungi? Nzone byonna bivaze okuva ku nsula byese. Bino babitadde dda ku Island ebigege. Ensi yo ki nkalu. Ontegedde bulungi? Island tezali mu nsi. Zalimu. Naye ensi wenkugamba nti mu Kampala abantu tubajjeemu. Tuba tuwala Masaka. Awo kitegedde bulungi? Mu Kampala tewali bantu. Katono ye Kampala ensi ye Kampala. Ensi njereere. Kati biri babitadde ku Highland. Ensi esigadde nga njereere. Naye kati njagala tutunulire eno ku She Hakim. Mu Ezekiel. Okitegedde 28 esooka neetulagira ddala nti kino kirusifa zo okijjukira ekulaga bulungi mu Ezekiel 28 nti kyali mu Eden. Bukakafu bukukakasiza ddala mu butuufu kino. Ezekiel ayogera ku Azazo. Genda osome Ezekiel 28 okitegedde agenda kulaga nti Azazo yali mu Edeni. Ontegedde bulungi nga kiri eyo nkugambe baakiwa ebiwawaatiro bimeka. Kati ekyo otegedde ekisooka ekyali eno mu Eden ekyo kyazazo
wategedde engeri gye kyavaamu kyali kigege ne bakifuula malayika ne kibeereyo mu ggulu eryokusatu Edeni gyeri kati tudda wano we ŋŋenda okukubulira mu linnya Adamu ŋŋenda kukusomesa ebintu bino bigenda kkalubamu kati tugenda mu Luhibulu tusome mpola leero ogenda vaawo ng'oyize leero onina omulabi waffe omulungi yesebo gendako mu Ezekiel 28 oyongere okumanya ennyo ku Azazo yesebo Azazo biki bye yakolera mu Eden ekyo kisitaani gwoyita Sitaani gwoyita Lucifer kati mbadde njagala nga tetunatandika wano emyoyo kuba omwoyo gwa jjajjaffe Adamu gwali mu ggulu lye nagambye Kim Adam ne Azazo yesebo bali eyo wamu okategedde yakolagana nnyo n'Azazo Azazo no yasumbuwa nnyo mukyala naye badde njagala wano okirabe mu Genesis ogitegedde Genesis Bible tugenda gisoma nnyo Genesis esooka 27 badde njagala ombulire n'omulokole ali eyo omukatoliki ali eyo badde njagala ekigambo kya Katonda kinyume kitusanyuse kigenda kutuyamba nga tekitugassa inze nasoma ebintu bino nga bingasa ningamba bannange Genesis 1 eina creation story gyeyogera ne Genesis 2 eina creation story gyeyogera kati ningamba entuufu yeriwa naye nkugambye nti ninayo force envuga gye neewunya eyo gye nagambye ku ntandikwa eyina engeri gye nnuŋŋamya n'entegeera nga sibuzaabuzibwa kyova olaba nagambye Bayibuli eno ndalamu toyina kumala gagisoma ng'asoma mawulire kuba onaasoma ng'asoma mawulire oyinza okugatta ng'ebintu by'osoma byonna tobitegeera leka tugende mu Genesis 26 omulabi akimanye paka ku 26 agamba leka tukole okitegedde human beings okiwulira yagamba leka tukole human beings mu kifaananyi kyaffe ekifaananyi kya Katonda tekibangako na mubiri eya 28 si yagamba nti 27 waliwo 28 si yagamba nti 26 yegamba nti leka tukole abantu okitegedde kitonde ekisajja na kikazi let's make human beings both male and female okitegedde nti we bagamba both bombiri male and female kitegeeza bino bikula bakola emyoyo omwoyo gwa Adam okitegedde n'omwoyo gwa Eva dendako yesebo tukyalina ekizibu ono ye mukyala wa Adamu yasooka mu mwoyo ne mu mubiri kati waliwo peregesi gwe baateekawo nti Lilith ye mukyala eyasooka okitegedde niye tulage wino oyo propaganda oyo nze saagala mugenda kubanga bwe tubanga tulaba kino ne tujja mu Genesis 2 oba yali verse oba yali 19 oba 18 eyo tugendayo ng'akola omubiri kigenda kusanyusa anti yayogera n'agamba nti a companion of Adam Eva yava mu lubirizi lwa Adamu ekyo kyoyagala okuŋŋamba mu Genesis 2 yes kati ekyo ngenda kikunnyonnyola otegeere nti ekyo kye nagambye nti tuve mu Luzungu tuve mu Luganda tudde mu Luhibulu okimanyi nti Abahibulu bo tebaayogera lubirizi awo ngenda kusomesa Abahibulu tebategeezangako lubirizi gwe lwogamba kati yo gye tugenda ogenda kati mbadde njagala tusooke tusibe ku Genesis wano ndeese bulungi Genesis 1 Eve wano we tumutegeerera wabula wano njagala weetegereze bano baali myoyo Katonda asooka kukola Adam ne Eve nga babeera mu ggulu eryokusatu Edeni gye yali bino bye batulima mu Uganda yali Edeni simanyi Edeni tuginoonya we yali okitegedde kirungi na kibi okumanya olaba n'oyo ow'ensi yakiyimba
eri okufa mu lusuku Eden. Ate awo yayonona. Awo yayonona. Kuba ekibala we baakirira ate baali eno. Anti ekyo gendayo tusooke tulabe naye wategedde nti Azazo yaliyo. Oyo omu. Kati njagala ne kino kikuyingire mu bwongo. Njagala yaliyo. Yesebo. Nnyo kubanga mondaze wano montandikwa ogambe nti Mushi Aking. Shi Hakim. Mu Eden yali Mushi Aking. Je basindikani Azazo je bamuteeka. Kati njagala tulabe omwoyo gw'Adamu. Emmeme tugambe na mmeme si mwoyo. Emmeme ya Adamu. That is the soul. Sijecho emmeme ya Adamu n'emmeme ya jjajjaffe Eva yali eyo. Era abo abantu baali tebamanyi kibi nga bamanyi birungi byokka. Emmeme awo we tunaatuuka ku bemo genda kitegeera bulungi. Emmeme bifo Katonda ngeri gye yayagala ffe tubeewo. Yayagala tubeerewo nga ffe tuli mu ssanyu. Teyagala tukola mu mibiri. Teyayagala na kubeera mu bino ffe bye tulimu ebyokubonaabona. Kazazo kano ye problem. Azazo yasalawo Azazo ye yatuleetera tujeeme. Kuba jjukira we yatuteeka mu Eden. N'ateekayo jjajjaffe Adamu. N'ateekayo ne jjajjaffe Eva. Okitegedde yabateekayo eyo nga balina okubeerayo. Nga mu kubeerayo balina kubeera mu mirembe naye n'abalagira temugezanga ne mulya ku muti guno gwentadde wakati w'ennimiro Eden. Naye ogwo omuti we wagulyangako bw'oti wali osobola okumanya ekibi n'ekirungi. Awo wennyini wembuuliza omuti gwali ku nsi. Omuti gwali mu Edeni. Ate wenkubuuliza. Bwe guba omuti gwali mu Edeni. Yesebo. Emyoyo girya. Kati kankugambeko ekintu kimu. Endya y'emyoyo. Oba emmeme. Endya y'emmeme si endyayo. Emmeme omanye engeri gy'eryamu. Nsoma ekigambo kya Katonda. We nsoma ekigambo kya Katonda ne kinzijula munda. Olweridde. Eba eridde. Erya kigambo. Yesebo. Kati ate ekirala we ngamba benti nga ndi mu nsi ey'emmeme. Mu nsi ey'emmeme okulya kuli be kuti. We ngamba nti ndidde omuyembe guba guyingidde. Sigulya nga gwe woolya. Ogenda kategeera webale nga gwe wona agamba nti ddala mu butuufu n'amazima ga Katonda labayo tobeerangako n'embeera eno naye wannanga akawala ako singa Mukama akampa n'okuba obufaananyi ng'olabira ddala okakubya empeta n'okuba ebifaananyi ng'olabira ddala okakubya empeta naye nga ddala mu butuufu tokakubya empeta kati kyekiri mwoyo eri mu mmeme mu mmeme beekityo w'ogamba nti nywedde akantu oba okanywedde mu ngeri eyo si bino ng'ebyokumba okwata omukono n'okola booti okitegedde kati yabagamba temugeza ne mulya naye endya yaabwe ogitegedde si emu n'ey'omubiri kwesiima n'ogamba Chovola waliwo akajiri mu Bible akasesa nti ne wokola boti n'amaaso go n'otunulira omukazi boti wotunulira omukazi boti n'omwegomba n'okiteeka mu bwongo bwo boyenze gwe oba omukutteko ememe maso kikola kati ontegedde kati njagala ombuli ekiro ngenda kikulaga Katonda lwaki yagamba mbu yakiteeka mu yatutonda mu kifaananyi kye wano naye ontegedde kati ontegedde Shi Hakim mu Eden mulimu omwoyo gwa Adamu omwoyo gwa Azazo kiriyo waliyo de Azazo nenga kiringa kimalayika kati kibuzabuza ontegedde kati awo we tuba tugenze betu njagala tulage ekintu Katonda kyategeeza mu Genesis okitegedde kati njagala osooka omanyi abayibulu Katonda gye boogera nga bali kweka wano tugenda kuyingira mu kubala erinnya Adamu lisooka n'ennyukuta naye ngenda kusomesako ku alfabeti y'Oluhibulu ngenda kusomesako ku alfabeti y'Oluhibulu ekuyambe kati njagala tugende ennyukuta esooka mu Luhibulu bagiyita alif otegedde ebanga x eyo yennyukuta esooka ennyukuta ey'okubiri mu Luhibulu bet okitegedde ennyukuta ey'okusatu mu Luhibulu
gimel. Imwe mwava gimeiro. Ebyo byammwe. Ennyukuta ey'okuna mu Luhibulu dalet. Wandi nyambe nompandikirawo ne amannya ago. Eno alif. Eno bet. Eno gimel. Eno dalet. Ontegedde bulungi. Ennyukuta ey'okutaano wano wenkugambye bagiyita he. He. Ebanga eni entono. Naye nga wano tekakwata. Bagiyita hey. Hey. Ennyukuta eno jjukira nkugambye eno yesooka, eno yakumeka, yakutaano. Ennyukuta ey'omukaaga bagiyita vavu kati. Vavu kati. Kati be kati. Ennyukuta ey'omusanvu ogitegedde bagiyita zain. Zain, ain, again. Waarabu bakopana eno. Simanyiyo. Naye ennyukuta ey'omunaana ogitegedde, n'ennyukuta ey'omwenda, n'ennyukuta ey'ekkumi. Kati we tuva wano ku zain ey'omusanvu, njagala tudde ku nnyukuta ey'omunaana. Wano woozitegedde bulungi engeri gye zijjamu. Ennyukuta ey'omunaana bagenda kugiyita teeti. I mean het. Het. Ochayi. Het. Yo bagikuba be bati. Yegatta kano tekagatta enegatta. Het. Kati ennyukuta ey'omwenda bagikuba be bati. Eyo bagiyita teeti. Tebanga mukaaga. Teeti be kati. Teeti. Kati ennyukuta ey'ekkumi bagiyita kaba katono, kano kawanvu, kano kampi. Bagiyita yodi. Otegedde? Oyizeeyo ennyukuta mu Luhibulu. Okitegedde? Ennyukuta esinza okunkwata ku mutwe bagiyita vavu. Vavu. Kati n'ekisinga okuneewuunyisa bino n'abinjigiriza simumanyi n'embiyiga. Wabula nze neesanga kwesanze nga nsoma nga wenjiga. Kati bino obitegedde bulungi. Naye mbadde njagala Abahibulu bano basooka ne bagamba kano ennyukuta mbadde njagala ogirabe ey'ekkumi. Kati mbadde njagala ey'ekkumi, 11, okitegedde, 12 ne 14. Gye mbadde njagala tusooke tukomeke ennyukuta zaabwe ziri 22. Okitegedde? Naye 13 mbadde njerabidde. 13 ne 10 na meka 14. Ontegedde bulungi wano. Kati 10 eno wagitegedde nti yodi. Okitegedde? Eno eddako ogiraba. Eyagala faanagana eno. Beti. Eno bw'obanga beti eriko kana akantu. Okitegedde? Eyagala faanagana mu katidi. Ennyukuta eddako lamed. Okitegedde? Eringanga flash. Lamed nga bw'ogiraba booti. Lamed. Eringanga sign ya flash. Naye kati wano mbadde njagala olabe 10, 2. Okitegedde? Wano wabadde wano. Wano 4. Ngenda zikuwandiikirako amannya. Eno lamed. Eno yodi. Okitegedde? Eno mimu. Mimu ogenda gikuba booti. Buli buli gyentaddeko erinnya njagala tugyetegereze. Eno bagiyita eno giraba nga he wogiraba. Eno bagiyita te bagiyita erinnya nga wona agamba het. Italiano het. Eno het. Eri ya muddokoli nga wona alaba nti erimu kagunna. Ndowoozeeyo. Naye nze njagadde neesibe ku kino. Njagala weetegereze ennyukuta zino ez'Oluhibulu. Eno gye mpandiikire wano. Engeri gyengendo diwandiikamu lijja kubeera liribeerako ne kasimbo k'oteeka waggulu lijja kunkyankalanya. Naye engeri gye sitagenda gikozesa tugireke. Kuba ngenda kwetaaga eno. Agenda okusoma alphabetic eno kutuuka wa. Awo alina okunoonyaako ng'agenze ku Google. Omulabi oyo. Olw'ensonga eno tugyogedde nnyinza okugiwandiika. Abaana b'ebiro bino balabe. Oyinza ogiwandiika wano yawandiise bubi. Okitegedde? Naye kasita njogedde mu buki?
mu bulambulukufu bwayo kati nsose ne ngamba nti ennyukuta zino njagala eno mimu ye y'Oluwarabu naye ate ndaba si kanveyo kanve alif bete ejim abo bo bali mu baabwe naye kanisibe wano naye kinjagaza tutunulire ku nsonga zino njagala weerabe boti erinnya Adam oliraba ngenda kusiimula wano tugendako mu math ow'obuziba tugendako mu math w'obuziba erinnya Adam apozi gwa Adam